Wisdom mutabani w'omulaalo omu bw'ati eyakulya ku mata omutali mazzi ne seriraaka bulijjo mbagamba twava erwengo ne tuyingira wano mu Buganda tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka ndi Saava Mulamba okitegeera nina ekintu kye najjukidde ne ŋŋamba abantu ali nakigamba eyo omukulu namugamba obanga oyogera nange nze saasomera mu bigere nga ngenda ku ssomero omanyi wogenda mu baana abatukulembera. Do you know why these people mess up? Because one, boba walabako ku nnaku mu buto bwo otuuka wali ne bakuggyako self-esteem kyovula faamu wetugenda mu maaso ge balowooza tuli b'amalala otegedde kye ŋŋamba ati wojjango kati mu kizibu Isima kya sayansi nagamba Isima y'omu ku bantu abagezi ebyaddala naye kati watuuka mu bana abantu kubanga bamanyidde okulaba abanaku abakopi bamujjako da self-esteem nti osobola okulimba omusajja agenda mu myaka 7 Isima kwegamba n'omulimba ssente n'otozimuwa ng'alimba Wisdom ate sirimba Wisdom bano obukalu bwabwe kyova olaba oba oyagala okubeera nabo ng'omutima gukkakkanye don't talk about money oba bazikuba batazikuba bajja basiika nazo bulijjo mbagamba era kino nkiddamu kaakati webyatuuse essimu yange eya WhatsApp ngisoma ne Facebook page yange eriko Kaye Wisdom enamba y'essimu eri 0701 wali omunayuganda omukyala yankubira nga agenda mu embassy ya Uganda mu Washington nangamba mwana gwe ngenda kanyingire mu kamera eno ine ekintu kyewayogedde mu embassy eno konzi ogenda kukola mu kintu siina nze ndi mutuuze naye waliwo kyewayogedde ku kyamalala olaba abantu abali wano kireka si bannayuganda nenga bakola mu embassy ya Uganda eya America omukazi nga ateyako simu video era bino kati njika era esimu yange osobola oteyako ne information goyagala njogere kastanze mu verifying Faluku nawulire nnaku omukyala yo yatuuka n'alaga ku embassy n'ayingira bulungi ng'essimu kweri n'ayingira n'alaga niye n'atuuka na hello n'ajjayo kaadi ye nga mutuuze wa America kati wamala ojjijjayo ng'agiraga oli omuwala eri atudde wali kati ye nadda mu Luganda kati omuwala ali wali amukolako of course tebaba batuuze ba America kati ono akulaze mutuuze wa America namugana naye ekindeese yes ndi mutuuze wa America bitya nti passport njagala passport ye Uganda omukazi gye yakoma okwogera Oluganda ng'oli atudde wali yatuuka namugana I don't understand what you say can't you speak English ya Uganda nga gwayogera naye mukazi amulaze nti eno social security card number yange passport yange yino ndi mutuuze wa America ntiya nzize mu embassy ya Uganda njagala kwogera ku Luganda gwatudde naawe akolamu mu embassy ya Uganda mu Washington tolina mutuuze wano njogera Luganda omuwala bwatwe ngandaba omukazi we yavayo nanga Wisdom nkikoze kubanga wayogedde amalala agali kuba wala bano bateka mu embassy mangi nnyo nkikoze nkulaze nze nebyo passport bya Uganda sibyetaaga amuhiye nazalira wano seetaaga kuulira ku Uganda ne yamalala kati ngabe namba yange eyo kubanga abantu abamu abatya okulanga ffe tubyogerako kuba ffe twala amadda nga tubyogerako Uganda history will exonerate us bye bino betwogera nkubulidde Faluku nti munna Uganda akulaze n'akulaga kaadi ye ya America passport ye ya America n'otomusaamu kitiibwa kati ffe tubyogerako kyobolanga ab'essimu ezo naye omuntu akola atya mu embassy nga tamanyi luli ojja kusanga ngo ezo embassy bano abasajja abakwana buno obuwala bw'Ekkongo Rwanda bica babuteeka ezo mu embassy kubuulidde embassy ya Uganda Belgium wobe Belgium ng'oyagala passport bakugamba osasule of course DHL bitye ebitwala mu Bungereza oli ate yangamba Wisdom totawaana abikolako byonna n'abitwala wano mu China mu embassy eye Belgium bala nyanga mu China ate kati babeereeyo they don't want to know because we have a government who etaluma President Museveni kasagamba acheni nagamba ogula ebitanda emeka emitwalo 4 n'ogula bimeka 13 President naga Sheikh teri achampulya n'atambula oyo president kati bano bamunyoma either bamuyinako leverage titaina kyasobola tukola chovola bakakati bino bye tugenda ko ngenda kugamba lwaki batuwandikako kwaffe katuba omanyi kankubule ensi za Africa
mulimu abantu abafuga ba president ba Africa nga goto bamanyi waliwo omusajja Kenya muna business yafudde bwe yafudde twafunye bannabyafuzi be Kenya bazze buli omu n'ayogera ekintu bannakaya ne basirika one waliwo yagambye nti omusajja ono gwe mulaba Kibaki bwe yatankuuka ne Raila Odinga omusajja ono ye yajja nga Raila Odinga yagamba yajja n'angamba Raila Odinga nkugambye ogenda kukolagana ne Kibaki ojikira okutibwa okwali mu Kenya ng'omusajja gwe boogerako just as a businessman tali mu byabufuzi omuntu yaleetera Kibaki okukwatagana ne Raila Odinga eyaleetera Uhuru Kenyatta okukwatagana ne Raila Odinga nga common man waliwo bayita ba kingmaker nga baba mabega kati Kenya ekiriyo kiri nti abantu beebuuza ba president be Kenya ba Kenyatta be batufuga oba waliyo abantu abalala bannabyafuzi bangi bonna abazze okwogera ku mufungo omusajja afudde otegeke ngamba wane Uganda waliwo abantu abamu nga either we batufuga nga bayina leverage President Museveni bamanyi ne bakola talina kyajja bakola anti sibi ekisooka kansooka ennongose kino sibikangako President Museveni no era mbadde ngamba mubikira kwegama ate wesitakyogera kubanga tinze ebintu byange mbireetera wano first information wa Faruku sibikangako President Museveni era bwe bandaze ebintu ate nno nga tegannafuluma bankubidde eggulo kiro nendowooza sejjogo ne baŋŋabuzidde ofulumidde mu mawulire kyandeetedde okulaba programu za Lumbuye za nnaku 5 nze Lumbuye simulaba naye natudde nendaba ekiro omupiira gwagenze maaso unfortunately ne bakuba ne Bungereza gye nadde mpagira oli wa Italy bankubidde ku Bungereza ne mpulira bubi ndi mu kulaba ono mute nze bwe nti mpuliriza Lumbuye genze nekola ekintu America tubadde tubimanyi mu America bakoze balaze racism anti abaddugavu basatu bonna bamisinze kati ate yasembyeyo nga is a dark man mpulidde bubi ekyo mbadde situbira mu Bungereza okula racism eyo kati now nenoonya kakino omanyi let me tell you nze tosobola kuŋŋamba Faruku Lumbuye ayogedde omwaka mulamba ng'abantu gweno tupampinga bupampinzi President Museveni gwempagira nga Lumbuye abasimanye mu tevake abamuzikke nga wano oli mu 100 noŋŋamba nti byonna byayogera bifu Lumbuye waba ayogedde ebintu kale 10 kale ekitone nnyo 2 biba bituufu otegedde kubanga yandibadde ta survivinga mwaka gumu nakuba wali nakwata omulala nga yogera njwanjwa bane tubeseze faba mutusomye ebitu bingamba otegedde kyengamba kakati ate by the way okusinzira nabadde ndabakundi show nenga banaye abamutusomye nze ndi certified public accountant mbara bitabo master ali muno omanyi nalaba program yo ng'oli n'omusajja kati no ate na second class apa omanyi kati nakyo tukyogere si bino byakujjabuzi nga totubulidde na class yo according ku show nalaba show ng'olaga omusajja ng'agamba waliwo bye mwasoma ebifu katwogere that is me now tosobola kuŋŋamba nti Lumbuye amaze omwaka mula n'oba tomwagala ng'ayogera nga gw'oli mukulya mandazi kubanga bakulonda okola mu ministry tolina kyokola let me tell you Faruku olaba ministry ya information budget bata ICT ya information simanyi technology oba bikoze bitya omanyi ministry wano nyingi tuli kumbikola yeza toyo yeza bikoze bitya kati nyingi ekyandibadde ekikulu kiri bwesi ensi ezitegeera tuleme kuleeta America wano ensi ezitegeerekeka bwe wabaawo omuntu ayogedde ekyobulimba ministry yevaayo Lumbuye wabayogera ku ssaawa 2 ministry ya Uganda yandibadde evaayo ku ssaawa 3 ministry wabayo mukungu eya information na bakita counter you counter the other information kyebayita counter terrorism nti eri waliyo ba terrorists naye namwe you encounter those people ministry ya information wano yandibadde etuula bwetu ku Lumbuye negamba kubanga Lumbuye tominako monopoly ali mutake by the way olumba Lumbuye ati on risk eyo si Bungereza gye bakutugira ebyo oyo omusajja wa take oyo gwe genda wanti nawulidde mbaga munoonya omuto gwa Lumbuye let me tell you mbiwulira anti kakati president egejja yayogedde ebya Europe kati bali wano banoonya bali budget munoonya wisdom munoonya Lumbuye kati waliwo agenda okubba center azimbe flat
let me tell you people, mugenda kola mistake edge. Saudi Arabia yakola mistake netto omusajja bamita Kakashogi yali reporter wa Saudi Arabia. It has costed billions of dollars okulongoosa ekintu ekyo. Noyo crown prince wa Saudi Arabia asobola obutafuuka king kulwa kintu eki lumbuye ng'ali ettaka awo musobola mwerumbira ne mwerumbira. Mbagamba bino muleme kukola mistake nga Uganda eri ku list y'ensi violating human rights. Ekyo ke mazima. Pagira President Museveni ye nesobola kutuula ku gospel live wano ku media nenjogera ebintu nga bya kisiru nga njogera bwogezi kubanga mpagira President Museveni faluko kitegeera ekituleetera abantu okufollowinga wisdom no butafollowinga bali bawemula to wisdom byayogedde biri aesthetic nti awagira President Museveni ne siri kidoli siyandiisa. I love him as a person. Otegedde now Uganda ng'ekyalina obuzibu bwa human rights. Tosobola kukola move kulumbuye era we munagikola mbalabula wallahi mulinde ngoyo musajja Bobi Wine abatudde ku mitwe gyammwe abatuddeko bwati wabafuira nkubuli gwe omanyi Bobi Wine kyakola so Kaye anti abayonzija kakati now bino chenjagala nti lumbuye waba ina program ja dakinge bya lumbuye tugambe America kyekola Rwanda kyekola South Africa kyekola nti Julius Murema ayogedde kino naye kiri westi awoveyo vayo omanyi lwaki nyine essubi mu opposition ya Uganda eriwo wadde bavuma Mathias Mpuga oyo musajja mugezi ministry government wereeta opposition oyino leeta facts oba noleeta solution n'ogamba government erowooza kino naffe tulowooza kino. That is Mathias Mpuga nerwa kwanga amawulire tegamwogerako nnyo kubanga takola ki tagaba sente muwagamba sente za covid bazibba ministry violate. Yes, that is tosiba Kaye wisdom tokwata Kaye wisdom naye ekizibu ekiri mu Uganda gwe baleesa ayogera ministry Joyce Bugowu myaka 9 oyo kakati yakula gye yakulira tewaliyo gundi WhatsApp generation yendala singa badidde tayebwa ono chief whip ne bamuweyo ministry obakala obadde Wanyama kubanga omanya Doni Wanyama asiba ku Twitter kwogera ani ayogedde ki naye adolese Joyce Bugwawo kubanga Muganda kubanga abadde informa mu FDC akolere ki nga generation nze nalumba gundi tumukunda yani ono owelise erimu oyo tumwine yayogera n'agamba we can internet tetugasa tusoro jigalawo najja ku live ne mugamba gwe tumwine genda mu government yo kuguna omulembe nga 12 na first world war second world war omanyi tuli mu third world war third world war ya cyber kukubanga bakosa computer kati tumwine kubanga wa generation indala yali mugamba ne internet tusoro alowooza bya North Korea bikola wano oli omusajja North Korea inenge ja survivism otegedde kati wenkera ne vayo nti tumwine ani oyo ye tumwine eri tumwine January tumwine manyi kyasobola okunkola niye vayo lwa nsonga I have to protect the legacy of President Museveni kyona asobola kusuula tosobola kubeera ne security minister n'agamba asobola okugalawo internet security minister nga Israeli balwanye ne Palestine nga Israeli yalese ekintu nga munsi yonna tebakimanyi Palestine yabadde extremism ne jijja Israeli nga ine ekintu kikutiya kikwata omuzinga ne bagukanyuga eri mu ddungu that is cyber. Uganda oli ku AK47 what are you nga toyagala kumanya bulungi bwa internet nengamba President Museveni inze kankule Faruku nkiddamu President I challenge President Museveni ampe ministry na tampa musala ampa allowance da kusasula abantu bange ampa mwaka ogu nze nompe ministry ya health kubanga okuba minister tekikwata kisa kuba musawo kikwata kisa kubanga olowooza otegeera mu Bungereza omusajja aleetedde covid okukka ne kakati nga tebambala masiki abadde musajja nga si doctor era ekyamukubye eki kuganza mukazi mu office kumukisinga kamera nga zimukwata but he has performed era Boris Johnson yabadde aganye yabadde tayagala musajja okuvaawo ne si doctor bino byogamba mbwe akyeni kubanga nange niyo yasoma administrative gundi course yonna oba yasoma kuba mpiso nalabye doctor bali omosi nenga labono musajja jayoba empapulazo data twaka likodiyo so Kaye labayo kamponzika kino inze doctor inzi change jako doctor bali omosi bwo bali kodiyo tolwagayo bantu 10 bwe wali ojjanja bekirwadde kyama don't talk
temwogera nezo mpapula za mubazi mwazigula baki. Don't talk. Leka ffe bazadde baffe boogere nti nze waffe ku kizinga mamange aleka eddwaliro yafuuka health firi. Gwe kiki kye wali okoze? Simple. Jajja wange Uli Kawala is one of the first doctors but Dr. Baba Magumba wano. Gwe kiki kye wali doctor. So as a population mugula kati now. Njija kuchira ku internet. Njija anti chende. Wawulyako president nga agamba ogula radio. Bafulumya billioni ebyo. Nga bagenda kugulira abaana mu lockdown eyagwa. Radio basomere waka. Muwanga Kivumbi oyo n'atambula ne banne nga bemupi ne balumba factory eyo oba yali bugolobi bagenda otuukayo nga factory tekolangako radio nejo gye baalaga radio nga kuliko made in China naye nga sente zifulumye kati nze ayagala President Museveni bwe nzija ne ngamba President baba bana ababbi be batunoonya ngenda kuwa ensonga nnya lwaki bana ababbi abaddira wisdom anti wokorera President Museveni nga byaddala tebakwagala kyekikubya tamale emirundi senior kati kankubule akalulunga Besigye azze wano wallahi singa teyali propaganda wa tamale oyo senior mu Buganda president bali bagenda mukuba propaganda is part of politics. It is part of politics. Propaganda, they are facts. Naye ng'ogasibye mu ngeri etundika. Naye oluusi mubeeramu ebyobulimba tebakulimba. Anti bakulowooza America yensi esinga. Mulokoda mu COVID eno eswaziza America. Bungereza buli week ofuna paycheck. Otegedde gwe. Ogifuna wababa woogu. Olina kwefubako. Mu Bungereza buli week. America tukubya propaganda. Ma'am, anti-propaganda bakuloza anti America teri banaku. Ma'am, do you know their countries a single America? Go to Canada. So, go to Finland. Propaganda kakati now, nzija. President Museveni, ekisooka, lwaki bankubye muno. Yeggwe ne kino kankigambe. Otegedde bunaku nkugamba. Nze tondetera bano basimigobo. They have Yesima yali musajja mugezi. Kasita yayingira mu bidoli. Ne bamujjako entegeera ye. Kyobola akategeera kadda n'ogaba leero Isima ayogedde. Ate ne kabula. Kubanga Isima ate olumba omuntu ekituufu. Otegedde ekyo kimutta credibility ye. Okay. Now, bo baagalanga abayisima. Era Isima wayogera bono basanga hayiwe bambe Isima hayi. Nga basinika. Bibaagala. Naye wovayo nga wisdom. Nze ata sali mu kopi. Mwe mutulage nyumba za Bobi Wine akulaze nyumba ze. Akulaze ya kitaawe. Ne jjajjawe walakira wawali empambire. Mwe mutulage ebyammwe generation yammwe. Bobi Wine akula go kimanyi nti ennyumba ya Eddie Bobi Wine afuga wano Eddie yeba ame command. Lubiri. Make Wine nga wali minister of health. Lubiri awuliriza. Bobi Wine ennyumba ye yokka. Njija Bobi Wine ennyumba yokka. State House teyegomba genda Ntebe. Omulembe oguddako Faruku kino kikwate bulungi. Omulembe abagenda okuddamu fuga Uganda. Tetugenda kuddamu fugwa abantu baliko bakopi banaku. Ego omulembe guweddewo ogw'abanaku n'abakopi. Okay. Ebyo bye mwogera nalabye wekyazizo baani nagamba kweno regime ngolaga nyumba inze kati kankubule Faruku omwana wange ndi mulokole omwana wange mutwala watoto mutwala ku Victor wa Serwadda mutwala wa Bishop Rwere ku Life Ride ntunira pastor bwenti nenga mono pastor kyagenda okogera mbulambu omwana wange asura wa nen kwata pastor munako omukopinga nze hamwongere coach bwe mutwale wa Serwadda manya Serwadda abana be ba pilot bani bitya Serwadda asura wa ina mansion agendeyo omulembe gwa omwana wange asinga essimu yange wa myaka 6 game sikulimba tugenda kuba game eziri yabikola ku myaka 6 nali nakayigo kuteekako ba TV. Okay. Kati nzija listen to me ebyaba Bobi Wine ne family gugenda kuba mutomula naye kankweka preamble Faruku mu America waliwo generation okuva mu je 6 8 nga woba tewalwana Vietnam America tebakulonda generation eyo yagikutula ali Bill Clinton ye yakuba George Bush senior najja nga talwana nko Vietnam ne batandika okulonda ne Obama kati bali kuyiba Joe Biden teri ayogera ba Vietnam omulembe gw'abaavu n'abakopi gukomye
bino byokujja otufuga ng'obadde mu kopi n'otunyukiramu n'amalalo gaabwe n'ogazimba n'oyigira kuba president okuba ne passport ne flashing toilet guweddewo omulembe gw'abantu be tugenda okulonda nti sooka otulageko nga Bobi Wine kikyolina va ku bino abakulimba nalabye byoleeta ku gospel live ninga Faluku abadde ki guno omulembe gwa 21st century osooka bino byo Bobi Wine okumanya musajja mugezi atukubye nti nga sinayingira ntebe nsosa balaga nti nina baddidde Kaye wisdom kubanga Kaye wisdom one awogera President Museveni naye ayogera ku bubbi bwaffe kati bankuba baagala kukola kino president we yavuddeyo n'agamba munoonye ba blogger kati bonna bembadde njogera ku bubbi bwabwe bembadde njogerako ku bubbi bwabwe mbatta kati bagamba president bafunye oluwendo olulyawo wisdom era mbadde ngenda ku side ekibuli lawyer wange nangamba wisdom one your public figure let them produce criminal summons to you kankubuli njagala nnyo tumale covid tuyingire musango guli gobaga nti nabbe ettaka nabawabira mu kooti owettaka lweruweru n'akola defense ye ng'agamba ettaka lye nagula kati sirya munakkenya yabula bagamba lya nema naye nema mu mateeka tebanataka okujjako mayanja bibira naki bagamba lya nema kati omanyi kye baagala nze kuva dda banjiya banoonya we banjirira bafunye opportunity nti Museveni yayogedde baagala kundyawo lwa nsonga basigaze bayisima abajja wano ne bawaana buli kimu ekyenaalemu ate bulijjo mpulira oli mbega kati ensi etegedde siri mbega singa mbadde mbega singa tenfuluma singa mbadde mbega ensi etegedde baagala kundyawo kati kino baagala kundyawo naye sijja kufanga kiyenje nze ngenda bazuganya ne muggulu ngenda bazuganya ne generation yaabwe tonnabika ku president sinnabika I challenge omuntu yenna ave n'akatambi akalaganga nabise nga lumbuye nze nsolo kwanga siwagira bya lumbuye 100% byawagira nate siri musiru kugamba nti lumbuye yabisenga sikalaba lumbuye actually chenalabyo bayagambye nti nebya president bibi oba something oba one of whatever sisobola kudda wano yes obutakanya na muntu simwogerako kikyamu sinnabika ku president mba musiru ateza defendinga ligaseye inze president nafa ebibazi bino bifubutuka wawa anti ekisooka baagala kundyawo ekyokubiri president Museveni abadde wano nga bamukuba mu katuni yavaayo n'agamba nze mukube katuni naye mukyala wange ne family yange mukole eki emyaka 2 mu egyo bakubye president katuni bucha new vision ejja payiko oyo ng'amukuba katuni mu myaka gyo nejo uvubuka lwaki ku myaka gye jakawungezi wayomba yandibadde ayomba wali mu gyofuuko kino bakipise bamupise wanu baagala mukula gomanyi budget egenda kubaawo yakunoonya lumbuye ebyokubika omuntu nze mmanye ekyanyiziza Museveni kwegende wantu nga abantu bakola bati yoyo oba si yoyo ekyo kyakoze eki yabadde abiresi ne kasaala byemu kano yagenze bwe matugoba najjako n'enkofiira ne masiki nabijjako bwati akakasa abantu nti yeki kati ekyo kyemmanyi kyamunyiziza naye waliwo kati ekyo kakyayogedde budget tomanyi budget egera kwanga billion yaga kunoonya lumbuye kunoonya wisdom nadduli naye kambagambe let you guys make a mistake oyo lumbuye omulaba gendo laba abantu bonna ababeere Bulaaya abogere lumbuye tosobola kuŋŋamba amatama ge manene ensingo ye nnene musajja wa kiwago bwati nongamba nti ali eyo teri amuwa ku mmere yakulya you will make a mistake one mistake like this it will cost you either money or ekyendo kino government enakyandolinga kufe tuzaliddwa Kampala nalaba bambega n'ewaffe mbega nga tosobola mumanya ababa Eastern balaba baali basajja bagezi palo aba Eastern nga okujja ku balance couple manyi aba akantu kano kamanyi kaikamu kakalasko atayina kantu konna aba private lance couple aba n'obubiri buvi ye couple okujja ku balance couple ng'oli mbega okutwala ku couple olina okuba n'omusango gwonoonyereza ekibuli ne basatisfyinga nga wadde teguliko ssente nga gw'amazima era ebiseera ebyo bambega kye baakolanga ng'atuula bw'ati n'anoonya ekintu kyonna mu community gwe banyize gwe bakola nga be banoonya ebyokunoonyerezaako nga tebakulinda kujja Uganda kumanye ensi efudde balinda Museveni n'ayogera ku kintu bonna ne bava eri mu mbizi zaabwe bazze kunoonya Museveni yayogedde ku bambega ne baddira eruwere etakwata na netiwaaka
Yeruwe ono musajja alabika nga talina na smartphone. Gobakute. Oyo musajja alabika nga talina na smartphone gwe nkugamba. Kakati oyo musajja tunoonyereze Faluku right now oyo musajja twandibadde ku Facebook page ye gwe bakutte nga tulabako bye yawandiikako. Ebyo binkwata munze wa masters. Inze kozibana ezo maxi ze bakime obwerere wane makerere. Faluku bwe bagamba nti ku social media zo walanga kino. Singa abagezi ono simanyi go muita line of Mogadishu singa yatadde dda ku social actually ono atwin yani ono ayogera CID waliwo lokechi waliwo nono atwin simanyi spokesperson wa gundi oyo singa yalese dda social media yoyo gayi go bakutte n'alaganga alanga nezizo singa balese dda za Kaye wisdom kwa sirirumbuye nze ndi Uganda they know my plot number I don't rent naye baagala kunkwata banteeka ekitali abalangiri batandika okunoonyereza wallahi no problem bwe munteeka gye muntadde kirumi otherwise we muntwala gye muntwala ne munzigyamu enjala ne munkuba emitwe ne munkomyawo ne munsula I will sue you either here or after here. Nze nja basubinga n'abaana bammwe sibyogerangako bansiriwalyako busiriwalizi balemeddwa okukola Bobi Wine abatudde ku mutwe bali ku Kaye wisdom twabalabula dda ne tubagamba nti oyo Bobi kaze bwati n'alemera ku nsonga y'omuntu wa bulijjo. Ekyokusatu Faluku kankugambe ngende mpola lwaki batutadde wano waliwo there must be someone eyatandise ekintu kino nga ali mu security organs nga wasobola okuba nga waliwo plot y'oku assassinating a president wekyajjidde waliwo president gwakubye essasi owa Haiti bamukubye bba kankubuulire President Museveni nakyogera dda nti weegendereza abo abantu omuntu atayagala government akola ebikolwa ebikya government nkiddemu kitegere omuntu atayagala government akola ebikolwa ebikya government kankubuuze Faluku ng'olina obuzibu abusing human rights e Uganda bakuteeka dda ku line balinda package abo abazungu osobola otya okukwata abantu abakubye muwala wa Katumba Wamala n'obakuba emboko mu mbugo kabina migongo okwata abasiraamu okwata kwegamba abasiraamu be basinga training wano gwokwata abasiraamu buli musiraamu gwokwata n'omugyamu enjala n'omala n'omproducinga mu court ng'ayina enjala zivunze. Bobi Wine n'akwata ebifaananyi ebyo n'abikuba ku peegi ye ng'omugenda bubi. Kankubuuze Faluku omuntu oyo kituufu aba ayagala Museveni goma kitegeeza owa security akutte n'akugyamu enjala ng'oli musiraamu n'agamba guwase omwana wa Katumba Wamala n'amala ate nga tonnawona n'akuleeta mu kooti omusajja ne yeeyambula ebitundu bye ebyekyama nga babikubye oyo eyamukubye aba ayagala President Museveni ate sooka ojjanjaba omusajja gwe wakubye musiiga ebizigo mukoleko ajje mu kooti ng'ali steady nga ne wayogera nti bankubye mugamba wa olimba. Faluku simanyi otegeera kye ŋŋamba oyo yenna akwata abasiraamu n'abajjamu enjala n'abasalako ebirevu n'abaliisa embizzi n'abakuba ebitundu by'ekyama n'abaleeta mu kooti tayagalangako President Museveni. President Museveni nkugamba ffe tukwagala byalaali tolina kyewali otuwadde. You know my family nakyo nkyogedde. President Museveni knows my family. President Museveni baali ewaffe endugu nga bali mu sealing abayekerawo bote ne bajja ne batta muzeeyiwa bamukuba magazini nga nnya nga bamubuuza tutegedde abayekera bazze wano baluwa nga bali mu sealing genda endugu ewaffe kulowooza twali banaku twalina mwamba namba bweti Faluku otegedde President Museveni amanyi family yange so is his brother bana abasajja muleme kutumanyira na kumanyira ebyo baluwa ku boda walaba bameka boda gwe wali olaba bameka n'ekikumi bajja kujja abataka weso manye enamba eyaliwo ebyo ebyekisiru bye bakanga ne bakwata abantu ne babata ne bagenda ewaka myaka ena mubasibye nze we mbinkola I will sue you here I will sue you there I will sue you in international community I will sue you and make sure even your children bali ebikuta propaganda omanyi lwaki balese katika nkubule Faluku olondo otya mu bonna abaabise president n'oleeta Kaye wisdom mutabani w'omulala above all people wano mu Uganda ate siwandirimbi oba n'oleeta ani naye n'oleeta Kaye wisdom a defender of President Museveni's legacy ng'omanya baagala kukuba
bano bakuba bakatongole ne babajja ministry ya health ne baletamu abaabe ne babba Faruk kati kankubulire twewoze sent $1 billion ba hypinze wano covid nti ali Uganda tabantu ne bategeza abazungu bwe tugwanga India naye nga abantu bali mu kikubo bakola nga kisoke nga teri n'ogwagwa nga teri n'ogu agwa bana bagagga abafudde babadde n'ebirwadde byabwe nkumuunye bitya kubanga bagenda okwekubisa covid tosobola na kino kanjigiriza abantu bw'ogenda ng'okugema empiso ya covid sooka bakebere one sirimu omutima sickle cells obitaago byammwe kati omanyi lwaki attabagagga hanti kanale profesa wano omusajja afuuka profesa wa chemistry mu Sub-Sahara yabadde ono Makerere Sub-Sahara yasoose Bernard yafudde wayi omuvubuka myaka 3 ng'ofuuse profesa wa chemistry n'ofuuka abadde ali amarawundi osanga mu mutima gwagira oli pastor mulaba pastor yafa wali Senfuma profesa nasobola kufuukira kwa 3 yabadde tanawezaana omusajja yanewunyisiza siraba nga muganda asoma bw'atyo ate si profesa wa bino by'ekisiru bino by'odongo bibasoma chemistry simanyi bitya kati wuliriza bw'ogenda ngo mwe banayigwa kambayigirize bw'ogenda ng'okwegemesa sooke wamusawo akebera endwadde enzibu ezo akuwa amagezi either you go or you don't go osegedde chovola twafuna kesi z'abagagga bafa ono wakasiita ono wa bebafa now kazije ku kino ne ba hypinga covid nga baagala kwewola ssente mu IMF wano Faruku ekikubo nze nagenda eyo manga ndabe abantu bafanga nesabise n'abantu bali okuke batambula bati mupaka batambula bati nga teri naagwa ne India bali bagwa ne ba hypinga ebungereza ne batuuka ne batusa nze nyina shonga 3 mu ebungereza guno omwezi gw'omusanvu naye ekyanyumidde n'abaana baabwe abasomera Bulaya babasibidde wano kati we bamaze ofuna ssente omanyi kye bakoze ne bayita bannamawulire Nambole kanima babadde bagana bannamawulire ogende Nambole nga batugamba ekiri Nambole abantu mitwale ekiri naye nga teri Nambole kubakkiriza bwe bamaze ofuna ssente omanyi kye bakoze nga bayita ba NBS bukedde bitya bonna nga batwale Nambole ne babuloga baabwe ab'ekisiru nga balaga ebitanda ne baddira nze ebyo bintu nalabye omukazi nga byayogera alaganga gwa trainings bannanga twajja wano batuwe emmere buli kimu kirungi buli kimu Nambole ebyo by'ekisiru nze obingamba bamaze funa ssente ne bakkiriza bannamawulire omanyi kye bagaza ffe embwa zaffe tulina kusigala nga tuli baavu bafunye katabayo kano linako bwe bafunye biliyoni Nambo omanyi kyabaddewo peni ogiina bakoze bati $1 billion badidde bafunye $1 billion ze trillion nga 3 something shilling ne baddira biliyoni 11 za kugura covid ngobera bulungi ne baddira kino kinyiza ne baddira biliyoni 622 zigenda mu sensitization kuyigiriza abantu kwambala masiki acheni ajagambe people keep on the mask biliyoni 6 nga gwe yetaga covid ku covid bataddeko biliyoni 11 ne baddira biliyoni 622 sensitization bokulya bagenda tambulanga mu motoka bagenda eggulu batuukeri you people you put on the mask ati byebyo kuyigiza abantu kwambala masiki nakunaaba mu ngalo awe wali obubbi kati tebaagala nze wisdom nje mbyongereko mbuusa President Museveni tububuno obubbi tebanjagala olabye ekigenda okunkubya baagala bayisima batabyogerako bashibaga kato baagala babajjo era bo tebabanyega wisdom sisobola kuleka bino nga bigenda mu maaso ngamba President Museveni wonoobireka ne bigenda mu maaso ng'ovudde wano bino bagenda okuvunaana abaana bo bajja kuvunaana bakuvunaane n'omulambo nalabako papa gwe baziikula nga yafa saamulabako tumusoma mu byafaayo bamuziikula nga yafa ne bamuteeka wali mu kooti ne bamuwozesa emirambo oyagala President Museveni bamuziikule ziri ze beewoze biliyoni 27 ku sensitizinga biliyoni 622 sensitization ziri za sensitization waliwo biliyoni 27 sensitization ate kati zino 622 to monitor bagenda nga vuga emmotoka bagende balabe ekiri ekiboga badde Kampala bana covid atuusa atya ebyo by'ekisiru ku mulembe gwa Museveni nga wisdom ndaba
my job kujano okulabula President Museveni nti ogenda bwoba ogenda bibino bagenda okuvunaana either nakolera ku magezi gange oba nakolera ku malala. It's his choice. Kati labayo New Vision ani monitor wa leero daily monitor meka leero ye yenga bimbuze July 22 leero 22 July daily monitor agamba man held over killing son after missing COVID money cash. Kati labayo the Karaki resident district simanyo obedi dawa kakati labayo omusajja ono kubayita po kali kwani wa miaka 35 mufunze kanjifunze story muvubuka yagamba abantu ba district yewaabwe Karaki n'abagamba nze nabbanja watansindikira mitwalo 10 nga bampandiisa ku listi yabayina abaavu ngenda kutta family yange ne commissioner wa district eyo nga wali ezo district ze bateekeyo manyi ezo babbiramu obululu ziri eyo zirimu abantu nga 2 basibaawo kumalwa n'agamba ngenda kutta ne balowooza asaaga yabadde ali awo ng'awulira ku radio nti district ye Karaki tugimaze nakebera ku simu n'agenda ku mobile money naga check my phone and you see if there's money yageza okulanga tekuli nadde waka gwe yasokeddeko mmanyi omwana we w'emyaka emwezi 9 n'amutuga we yavudde ku mwana n'alumba omukazi ekyawonyezza omukazi kubanga abantu beeyo baluya akalo kangi omukazi yeerwanyeeko n'ayita mu ddirisa n'adduka tamutalwa kwagala yes kachino wenkyogerako mbuuza nabbanja be yawadde ssente be baluwa kubagamba district ogimaze Faluku ongamba otya nti ssente ze mwagamba beero kanso nkubulye dinaho bagenda gaba billion 5.8 if I'm not mistaken billion 5.8 ze bagenda okugaba billion 5.3 billion eze Uganda ze bagenda okugaba mwabani centers njagala ulye kano Faluku okumanya abantu bano babbi billion 5.3 billion 5.3 billion 1.8 za charges Museveni government ye mulimu abagizanyiramu oganda gaba billion 5.3 ne 1.8 kawumbi kamu mu million 3 zigenda mu MTN ne Airtel ongamba otya nti MTN ne Airtel balaba tuli mu buzibu bwakuwa abantu bandi badde basindika sente zino ku bbanja kubwerere bagenda kubasasula 1.8 billion ya Rabbi. Kati wemba nimba minister wa information ajatwe info mulungi omutuufu kati uliriza tugaba billion 5.3 bogera ebintu bino bazimbye najjerabo nabali mu ministry nalaba noli ayogera ministry yalese you know right to me target anugo okuba amalusu pichi byoyogera yaga you know come with this not that come with the biberi mwebyo bekuba amalusu okay bazimbye wantu wonna bazimbye najjera buli flat jolaba ministry buli omu ina apartment buli omu ba kati labayo ku billion 5.3 1.8 baganaziwe MTN Airtel kusindika no chotu kati wamalao banange uli akano waliwo muwala wa Obote oyo minister wa agenda kuliko abo baani abali kakiikaako almost quarter yegenda mu abo bona babalabirira kyobola Museveni wagamba nti agenda kugaba billion 2.3 ojja kwekanga ezituuse ku bantu nga bajjeko expense osobola okwekanga billion 5 zezigenze ngenda azigoleddemu expense wenzija nembyogerako I stand to be challenge mujje mwogere ebituufu oba temugamba bantu basiba muli bakabuli I'm here to defend the legacy of President Museveni. Kati njagala nabbanja moneta wa leero nga 12 wuno omusajja yesse nabbanja ogenda mugamba otya nabbanja ono omusajja atuze omwana we ogenda mugamba otya lwase ate omusajja agamba mwamuwandiika lwaki wembyogerako mwagala kunkwata nja byogerako neomunzita mbalinde muggulu nja bakulamu ebyenda nga sinababba kanyuga mu muliro nze wentuuka muggulu ngenda kusaba Katonda nkole ku mulimu gwa malayika akanyuga abantu mu Geyena wuno omusajja yesse ali ku moneta olupapulo lwokusatu omusajja yasse omwana we myezi 9 n'alumba mukyala we ate nga yagamba RDC waayo ngenda kutta family yange mumpa emitwalo 10 ate nga bamuwandiika mwe bantu mwe temukyayina Faluku nagamba aba basiru tebakyayina Katonda balina irizi mbiwato
mbungogene mu national prayer day. Hallelujah tuze wano kutendereza mukama. Hallelujah tuze wano mu mukama yabacho pu yaba mukama yabagoba. Nabanja ensonga z'abantu. Nabanja njagala ombuulire. Nabanja waga emitwalo 10. Omusajja ssemuwala we agenda kutuga mukyala we. Where are you? Bino bye byagala okunsibya. Nabanja ate zino sente gino emitwalo 10 zigenda kutwala Nabanja. Nti waba maluzigaba omanyi kye bakola balina embwa zaabwe ezo. Kati Nabanja bamutaddeyo ali mu kubuuka nalabye abagaba sente. Wamaze ogaba ne babuuka. Omanyi lwaki babuuka? Tebabuuka olifuna sente njawulo zaabwe. Nabanja mugambe. Nabanja nze wawali ekawempe nagenze ekawempe nembuuza chairman w'ekazo Ayogedde Mutebi yangambe wizido list we nagitunuddeko ng'eriko abantu bana ababiri baafa ababiri bemmanyi omu mugagga abasigadde si baawano Ayogedde mugendeeyo Nabanja mubuli Nabanja byoliko byobuukabuuka tugenda kutunyanga dole tugenda kutunyanga dole Nabanja bagenda kukozesa you produce those people nzo ngambe Faruko ngambe nti sente Museveni ziyaleeta za kuyamba bali vulnerable n'okubira omuntu ebyo bisetting n'okubira omusajja ng'ayogera oluzungu muleme mutumanyira mbu abantu b'eggulu bonna boogera oluzungu tumba ani gwe mumanyire nze nkola ggulu ogamba abantu bafunye sente baluwa bano batandise kutuga baana baabwe the monitor wuna amulesi ate fa basoma math you do a sample good sampling you sample one person representing 1,000 kati ono omo manyi bameka abatuza ababo n'abetuze so sente tebanawa abantu ziruwa ojja kusa waliwo yangambe wisdom waliwo kye nawulidde nti otyo mbu sente zijja bwe ziti mu dakiika emu zisobola ovaako mbu we Kaye Faruku ati bajje boogere zikola zitya ejja bwe tututu kakati wesijja n'obuuka waggulu oba otuuka ku mobile money nga kali akagamba nti zigenze tutu ate kati kalaga nti zigenze message esigadde weeraga zino Nabanja omuntu yatuze omwana wuuno kati bambega mujje munkwate wuuno produce your issue I produce my facts I quote monitor tell zino simple plaza mwegano this is monitor ne RDC wayo yali amanyi balisiba ku marwa anti awo zino district ziberamu abantu 10 zizo simanyi karakani sabantu baba wese kati Faruku obinabye byagala okunkwasa kyevola banagamba gundi isima oli musajja mugezi yogera ku bintu ebiruma abantu tiwuliriza ogwanga oba university ogwanga wabira university kakati kankubulira ekintu kimu simple kino kyangu nnyo kati kikube ekisooka Faruku omuntu wa wano yenna ng'ogwanga ng'ayiyiza eddagala lya Covidex okay mugamba teriwonya naye be bali waako batugamba nalabye n'Abedi Bwanika yagambye na akantu nakanoonya nenkawo omuntu wa Covid mu nnaku ezo n'abuka Abedi Bwanika pastor gwe sasubira kunnimba atamanyi n'ogwanga akantu ako bannakenya babuguze babututte obuntu obwoyo omusajja omanyi lwaki balulwanyisa wano ate y'ogwanga yotegedde gwe kyenkugambye otegedde hati abaabwe baba nabayo abaabwe Museveni President Museveni yawe omusajja omukazi atukolere okawunga okuyita matoke tewabiwulyako tewafulumanga kawunga naka n'avaawo n'akwata sente n'aziwa abayiyako eddagala lya Covid tebajjanga ogwanga avuddeyo n'obwogwanga bwe akoze akantu ensengezi zino kye zikola bandi badde bayita ogwanga ne bamuga ogwanga tunyonyole kakola katya twongeremu ensengezi we zikola Uganda manyi kye bakola bagala kukuba bukubi yogwanga manyi kati akumwa maje tayogera takola ki kati ne wagenda mutoyi babaayo ekyo kyeki mwagala tufe gwe kankubulye Faruku ngamba banna Uganda mweberere waliwo ayagala ofe nti bebamu banayini ddagala eryo naye ng'omanyi lwaki bwemba mugamba mwebe banayini ddagala mujjayo professor atulaga solution eyo yakola eddagala eryo omusajja yakozesa byuma byammwe ate kubanga professor wammwe mwandibadde mumuyita mpolampola ne mugamba tukoze tutya Faruku wenzija nenkosa kamera yo nenkuba sho nekwatayo
ojana ngai naye wisdom wakosa kamera yange mpayo ku kantu neto bali no gamba eyo story yange university yembalala n'okumanyira kwaba abantu baayo bavudde bakuta atakati ogwanga naye wamputu oyo baba eastern abo bamputu kakati ayiyiza yaina patent right yeyo covidex actually yakoze ekintu ekirungi yageze nagikwata kundi patent right yafunye baloya yakutte covidex katosola kozesa lebo ye yagiwandisa patent right ye ekyokubiri gwe tomanyi ogwanga mu ddagala lya malaria nze omuntu eyantama munabyabufuzi wano ng'ojje kuba n'abasiru ye Ruchamuzi South Africa tukozesa gundi ensiri teziriiyo tukosani gyerabidde erinnya liŋŋenze bafuuyira ensi yonna teriimu malaria wogenda ensi za North Africa teziriimu malaria kakati bagita eddagala linvudde mu bwongo bwe baalireeta wano kampuni za wano nezikwata Ken Ruchamuzi n'avumirira eddagala eryo obutalifuuyira wano ng'omanyi lwaki anti kampuni sigale nga zikola eddagala lya malaria era Ken Ruchamuzi namusanga kwaba ne muga Ken wantama nze am a resident of South Africa tosobola kuddira ddagala nakyo nkibagaya ate munkwatanga kiyenje tosobola kuddira ddagala lino n'olivumirira ng'eri lye tukozesa teri nsiri naye baddira bannabyabufuzi ne bakola ki ogwanga yagenda mu Germany nawangula award abantu bakimanyi go and check that guy Germany eddagala lye Germany mu nsi yonna nzija mu Germany eddagala lye Germany ne Israel ge madagala agasinga mu nsi yonna oyo omusajja agenda Germany ne bamuwa award nga waliwo kyayiya ku malaria ne wajja mu China biliyoni ya mukazi n'amugamba ngenda kufandinga kyonna kyoyagala ku ddagala lino kati oyo omusajja yeeyize eddagala lya covidex muli wano mumuzunza mumukutta alinga musibe mu kifo kye mukwata ku sente ze muwa bana baagala okukola akawunga k'amatooke ke babba omanyi zino emmotoka z'ekiira ezi bateekamu bebekulu ne zaabikira wali ekatwe muddire sente muziwona omusajja naye tebasobola zimu omanyi lwaki anti baagala muwa biliyoni 10 bo batwaleko 8 bamuwe 2 kati abo abasajja ba eastern bamputu asobola okugamba bye biki ebyo mbala ya university omusajja professor wamwe mukozi yali ayiya solution yes yakosa ebyuma byammwe mwagala sente mmeka abasasule mu mute kiringa Faruku nze bwe nfuna omuntu eyali ampereddeko pitu nentuuka gye naga kale oyo nze namwolera pitu oba wampeera pitu mbulya sente ze wanteekamu nzikuwa emirundi 10 tojja kunnangira buli ddakiika kati ogwanga bamuyisa kye bamuyisa 1 ababbi ba wano tebaagala ddagala ly'ogwanga baagala kujja ku sente Museveni digula Bulaaya gwotegeri kye ŋŋamba baagala kujja sente ku Museveni tebalumirirwa gwanga ensi etegerekeka twandibadde tufuna ogwanga ye scientist waffe nga naffe tuba proud nga naffe tugamba tulina ogwanga nga neddagala tulituma ogwanga covidex ogwanga ne maama anti siye tumwine tu ogwanga anti kati osobola olwayita lwasa wuuli alina patent ku Boeing wajja wano bamusaba nguzi okusingana President Museveni obubbi President Museveni wali agenze mu ggulu agenda kwewuunya obubbi bw'abantu be yakola nabo tebaagala nsi era osobola okulaba polisi za president zaleese nga nnungi gwolowooza lwaki Faruku bulijjo nnyimirira wano ne nkugamba nsaba omwana wa President Museveni Muhoozi ajjeko mu ministry ya health agikulembere kubanga oyo Muhoozi wanalaba obubbi ajja bakwata abatuge ajja bakuba Muhoozi janguko mu ministry government ya kitaawe egenda ababbi ate egenda tesola genda bubi tali ukasaba mwade mu internal affair ati unodda oyo Muhoozi mulala David ze ngamba oli Muhoozi fasani oyo ajjako mu ministry atono go watute mu internal affairs passport zateredde na kayirima zaterera mu wiched so nze wendi ate ne banna Uganda mikwano jange yanga wisdom bamuzanyiddeko nga brand muwanike bano bakyasaaga I'm still here sigenda kudduka no nafuluma nenjja mu yukokora sho ngenda kubanga Jim Muhoozi omulaba ya sente zali zaki siza chogamu bachitachi sitemangalo zali za sirimu nachi nga America ezituwadde nyali mu UK Global Fund ngali mu UK bamujjanjaba ne bamugamba babbi todda lemere yo bagenda kukwata wabbye Jim Muhoozi oyo omulabo yakomyewo yajje entebe nga ayise bana mauna baga here I am come and arrest me here I am
nze munkwate bwe muba mwina facts naye bwe muba munankola ebyo ebyenjala amulwadde buli kintu kyonna twakyetegekera. President Museveni kyenkusaba obeere steady and ready. Bagenda kukuba buli muntu akuwagira ebyalaali. Bano ababbi tebaagala twogere ku biruma bantu. Baagala basigaza ab'NRM babuloga babidomola. Okay. Era muwozi nkugamba vaayo gavumenti ya kitaawo egenda. Baagalamu bano basiru babuloga batogera ku babbi babba kitaawo.